Donald Trump awakanyiza ensonga y'okusikiza eyabadde omukulembeze w'eggwanga erya Iran Ayatollah Ali Khamenei okumusikiza mutabani we oba nti we kituuka okulonda mbu balonde mutabani we Mojtaba Khamenei yagamba nti ensonga y'okusikiza Khamenei baba basembye nakyo kubanga ye mu ndaba ye y'ensonga alabanga Mojtaba Khamenei tasobola kubanga atuula mu ntebe ey'ennene mu ggwanga erya Iran. Era Donald Trump jjo ku lunaku olwokuna kw'oseggulo yategeezezza nti yeetaaga okwetaba mu kusalawo ku bukulembeze obugenda okuddako mu ggwanga erya Iran. Yategeeza nti yeetaaga okuba omu ku abo abanaasalawo ani asaanidde okuba omukulembeze anadda mu ntebe eyabaddemu Ayatollah Ali Khamenei eyattibwa mu weekend ye Sabbiiti emu gye twakakuba amabega. Njagala okutegeeza nti era Donald Trump alaze nti nno Mojtaba mutabani wa Ayatollah talina busobozi butuula mu ntebe eyo muwewufu okuba nti nno bamutunuulira, era yagamba nti ali omu ku bateekeddwa okulaba kwani asaanidde olw'ensonga nti beetaaga obukulembeze obugenda okubanga bukkaanya ne Amerika mu nsonga ez'enjawulo. Era bwe yabadde ng'ayisaamu amaaso Mojtaba yagambye nti they are wasting their time. Khamenei's son is lightweight. I have to be involved in appointment. Bw'atyo Donald Trump yategeezezza mu Sabbiiti eno n'agamba nti nno alabira ddala nga bamala biseera byabwe okuba nti nno basikiza oba baleeta mutabani wa Ayatollah Ali Khamenei okumuzza mu ntebe ey'obwa supreme leader mu ggwanga erya Iran. Era nti nno bamwetaaganya oba yeetaaga okuba mu abo abanaalonda ani adda mu ntebe. Njagala okutegeeza nti yasoose n'abakubira akafaananyi n'abagamba mulabire ku ggwanga erya Venezuela. Eggwanga erya Venezuela Amerika bwe yagendayo mu mwezi oguwedde mu January w'omwaka guno naku z'omwezi nga 3 Amerika yagenda n'amagye yagenda n'abajaasi batono nnyo ne bajjako omukulembeze w'eggwanga erya Venezuela Nicolas Maduro, era ne bamusikiza omumyuka we Delcy Rodriguez. Njagala okutegeeza nti bano be yagambye nti mulabire ku ggwanga erya Venezuela. Rodriguez bwe yadda mu ntebe ey'obwa president oba interim president president w'ekiseera mu ggwanga erya Venezuela yasalawo okukkaanya ne Amerika ku nsonga nnyingi naddala ng'ez'amafuta ozitaddemu. Era we yabadde nga ajuliza Maduro ne Rodriguez yagambye nti Maduro teyali mwetegefu kukolagana na ggwanga erya Amerika newankubadde yali yeetaaga okukolagana nalyo. N'agamba nti nno wabula Rodriguez bwe yazze mu buyinza ye yasaliddewo eddiiro n'ava ku nteekateeka oba ku nsalawo ya mukama we bwe yakolanga. N'agamba nti katugambe Washington kyegamba. Era gye byakkidde nga Donald Trump yeewaana nti Rodriguez mu Venezuela yasobola okusazaamu enteekateeka gye baalinanga ey'okutwala amafuta mu mawanga nga Cuba yagisitoopinga oba yagisalako okuba nti batwalayo amafuta. Era amafuta g'eggwanga erya Venezuela Amerika ye gavunaanyizibwako. Era ekyo Trump kye yajuliza nti yakkiriza Rodriguez yakkiriza Amerika ekwasaganya ensonga z'okutunda amafuta ga Venezuela. Era ng'ensonga eyasinga okusanyusa Trump nti ebipipa ebyali biri awo ku linzi ebyali biwera ddala ebikwata mu miliyoni 3.5 ebipipa by'amafuta Amerika yali erina yebivunaanyizibwako okubanga bitunda, so nga ate n'amafuta amalala agali mu ggwanga erya Venezuela agaali gatakwatwangako mayitirivu. Era Venezuela yekyasinze okuba n'amafuta bwe twogerera. Kakati yajulize eggwanga erya Venezuela nti Iran yeetaaga okulabira ku ggwanga erya Venezuela kubanga kati bassa kimu gubasaza mu kabu. Kati agamba nti Iran webanga esuubira okulonda omukulembeze atagenda kukolagana n'Amerika mu nsonga ez'enjawulo bamala biseera. Kyova olaba ne Isirayiri minisita waayo yategeeza emabega kaawo
nti omukulembeze yenna agenda okuddizibwa mu supreme leader mu ggwanga erya Iran beeteeketeeke naye okumukungubagira kubanga bagenda kubanga bamumiza omukka omusu. Kakati ne Donald Trump abawadde gabuwa bamuyite abeere omu kwabo abasalawo. Era ye agamba nti tayina ssuubi, tayina yadde okukkiririza mu bukulembeze obuliwo kati mu ggwanga erya Iran. System gye balina ey'obukulembeze tasuubira nti no musobola okuvaamu omukulembeze gw'alina mu ndowooza ye. Era ye agamba nti omukulembeze asaana okudda mu ggwanga erya Iran n'aliddaabulula ng'akolagana n'Amerika mu nsonga ez'enjawulo alina kubanga avudde wabweru wa system eriwo kati. Jjukira system eri mu ggwanga erya Iran erina enkiiko ezikulira eggwanga ng'oggyeko supreme leader ow'oku ntikko kati gwe batannaba kuzzaawo gwe basawa yonna gwe bagenda okulonda. Balina olukiiko olw'enjawulo oluliko ba expert abakugu mu nsonga z'amateeka, mu nsonga z'ebyobufuzi, mu nsonga z'eddiini ebayinzikiriza y'ekisiraamu abakkiririza mu bashiya. Kakati njagala okutegeeza nti Donald Trump ebyo byonna abisambaze, wabula bw'otunuulira system gy'ayogerako ebyaddala nywevu okwawukanako ne Venezuela. Nti Venezuela bwe yagenda okuggyako president waayo terino mujaasi wa America no yafiira mu lulumbo olwo era kyatwala essaawa 2 okubanga operation emaze okubanga eggwa. Wabula mu ggwanga erya Iran kibatwalidde ebbanga emyaka n'emyaka nga babega oba nga baketta eggwanga erya Iran. Era we baatuukidde okutta Ayatollah Ali Khamenei ku lw'okumukaaga lwa sabiiti ewedde. Njagala okutegeeza nti babadde bamaze ebbanga nga baketta eggwanga erya Iran. Era Iran okwawukanako ne Venezuela gyali mu bajuliza. Iran yo yayanukudde na bikompola ebyakubye enfo za America eziri mu Middle East ez'enjawulo mu Qatar nakuba mu mawanga nga Jordan n'amawanga amalala. Yabadde asindise n'ebizungirizi, Iran yabadde asindise n'ebizungirizi mu ggwanga erya Turkey, wabule omukago ogwa NATO gwe gwabisesebudde nga tebinnaba kubanga bituuka baabirabuukiridde. Newankubadde Iran yegamba nti byadde tebisindikibwa mu ggwanga lya Turkey naye nga ate biraga nti byadde biva mu Iran okusinziira ku kwetegereza okwabaddewo. Kakati ensonga ya Iran yanjawulo nnyo ku ggwanga erya Venezuela gy'ajuliza kubanga Iran essaawa ya kaakati ekyayanukula America. Jjukira America essaawa eno eri wamu ne Israeli era Iran America yebigendererwa byayo bwe bibanga biri ku nfo ezirimu ebyokwerinda ezirimu ebifo ebirimu enkambi ez'enjawulo ate yo Iran Israeli nayo yasalawo okuspecializinga mu bifo ebirimu abakulembeze ebituulwamu nga walabye nti nno office eya Ayatollah gye basesebudde era kwe kuttibwa kwa Ayatollah kwegamba bo Israeli yakutte kkubo ddala nabali ne bakwata kkubo ddala bagabanya obuvunaanyizibwa kyokka Iran ekulaga nti tetidde era yaweereza n'ebizungirizi mu Israeli. Kakati enjawulo eri wakati wa Iran nene ku Venezuela. Era kyewuunyisa Donald Trump kyasaba oba kyayagala ye muli kyayagala twebuuza kinaatuukirira kitya ku ggwanga erya Iran kubanga amawanga go gonna okumala ebbanga tegakolaganirako ddala era tebali makambugu yadde n'akatono olw'ensonga ze batakkaanya nazo ez'enjawulo. Kati weebuuza Donald Trump agenda kuwangaanya atya okutuuka ku kyayagala ekyokuba omu ku abo abasalirawo Iran okufuna supreme leader addako.